Olwaleero giweze emyaka 3 nga Kalema Kansinja ali ku Nnamulondo y'abajjajja abaalamula Obuganda era olunaku luno bangi balwesunga dda ng'emikutu gy'emitimbagano egiwerako olwaleero gibooza obubaka obuyozaayoza nnyinimu era waliwo n'abategesa ebivuga eby'enjawulo bye bakozesezza okulaga essanyu olw'omutonzi okutuusa Ssaabasajja Kabaka ku matikkira ge ag'omulundi guno ogwa 31. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka abawerako obwedda buli omu afissa akadde n'abali ku mirimu gyabwe ne baweereza obubaka obwagaliza omwana wa Muteesa amatikkira ge ag'essanyu. Ayi Ssaabasajja Kabaka, yenze musajjawo Wantejoje William Emityana musaza ly'Essingo nkwagaliza amatikkira amalungi. Wangala Aibene kana kayimba kagenda eriggwe oli masomo gimusota oli kabwe jungira baffe oli manda gamenye embazzi ge gamwate ne gagizaamu. N'emiti emito nagyo gibuganye essanyu okujaguza amatikkira ag'omulundi guno era obwedda baweereza obubaka obw'enjawulo nga n'abamu basinzidde mu masomero gye basomera. Yenze Ivyana Katongole ni mwala wa Katongole Isa Enansa na Kabumbi ni muzukulu wa Jaja Saidi Ekakonda Sentu Nedila Ente Kabile Ngali Sajja Kabaka webale okutuuka myaka 3 Nnamulondo. Abakulembeze mu biti eby'enjawulo okuli Sipiika wa Paalamenti ya Uganda Anita Among, omumyuka we ssaako n'abalala nabo obubaka bwabwe babuyisizza kuno nga beenyumiriza mu bukulembeze bwa nnyinimu. Era bano bategeezezza nti bingi ebituukiddwako mu myaka 31 ng'ali ku Nnamulondo y'abajjajja be naddala bwe gutuuka ku nsonga y'obumu bwe bagamba buleeseewo enkulaakulana ey'omuggundu mu Buganda ssaako n'eggwanga lyonna. Mu ngeri y'emu n'ebitongole eby'enjawulo nabyo beebazizza Kalema Kansinja olw'enteekateeka ez'enjawulo zaatandiseewo n'enkolagana ennungi gye balina n'abantu ba Buganda kye bagamba kino kyongedde okubakulaakulanya n'okukulaakulanya Obuganda. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina.